Yo, this is from Pantilla already in the DJ radio. One bullet. This one is old. Can just disappear in 1 minute. One blade, everyone can disappear from there. Yeah, one bullet. This gun is very tough. What I think this one is like a tool. This one is bad. But I think they want to use it as an advantage and steal people. What? They want to use it as an advantage and they steal people. Yeah. Steal people. Bwe batyo nga beesolozezza okuba nga tebayingira mu kizimbe amazzi gye gabadde goononye ebyabangi nga buli omu ali mu kavuyo awo basobole okuba nga tubuli awo nabo babaako be beefunira mu bufunze babadde bagenze kunyaga basuubuzi. Mujje balabalunja yonna gye musinzidde okuba nga temutumbudde ku PGD News anka kansuubire nti muli bulungi eyo gye musinzidde bo abasuubuzi abakakalabiza mu kibuga Kampala abasinga obungi tebali bulungi n'akamu nakatono ddala olw'enkuba eyafudde embi mu kire kyakeseza olunaku olw'eggulo n'olunaku olwaleero kubanga yasaanyizzaawo emmaali yaabwe wabula nga bano abasinga obungi beevuma gavumenti eri mu buyinza okuwa omugagga Hamu olukusa okugenda maaso okuba nga ate akola ku mwala kye bagamba nti ekiviiriddeko emmaali yaabwe okutokomoka so nga ate abalala banenya Hamu mwennyini okweyagaliza n'okusukka naye nga mu mbeera efaananako bw'eti eriyo abavuddeyo okuwolereza omugagga Hamu ne bategeeza nti bannayuganda bandiize okubeera abagumiikiriza nti teri kirungi kivaayo nga tewali saddaaka ekoleddwa so emmaali yaabwe okutokomoka amazzi okubayingirira n'okutta abantu y'emu ku saddaaka ezikoleddwa ssaawa eno. Amazzi gano gasse abantu 3 sofa abakakasiddwa naye nga tukyakaaba amazzi ekizimbe kya Hamu ekyo embeera mwe kiri essaawa yonna kiyinza okukka ku muntu bw'okyetegereza obulungi. Weewaawo katusooke tulabe abasuubuzi abagenze maaso okuba nga ate balaajanira emmaali yaabwe ng'etokomose. Kitalo nnyo kitalo ddala mu ng'agumya abo abafiiriddwako abaabwe mu kaseera kano. Olumbe lw'Abanyarwanda tukoye olumbe lw'Abanyarwanda ne tubonaabona tunuulira ebintu engoye zaffe tuli bakazi banaku ku musolo gwaffe kwe bazimba egyo emyala bagisangawo tuli Buganda era tujja kubeerawo n'abaana baffe n'abazzukulu naye n'obonyaabonya ensi y'abantu buli dduuka tuteme emiranga abaana baffe ne babonaabona lwa musajja oyo olumbe lw'omusajja tukoye gabadde gawedde mutunuulire kati muzze ng'amazzi bonna tumaze okugaseera abantu babonaabona basement yonna ejjudde ekomeni owulidde oba omuntu aliwona Hamu tetumanyi Katonda kyali mukola. Tukoye gavumenti etutawaanya tukoye gavumenti kuba ne Museveni yakufuga naye ebiri wano tabimanyi omwala ne bagukola takulakulanya bannayuganda yakateekawo kalinaze akole sente ebitundu bya Uganda nnene agenda kulakulanya ebitundu ebirala byebiri bali balina sente n'omwana baagutta tutwale amazzi Uganda takoma ku mwala Uganda ngazi asonga n'ateeka ebizimbe bye n'akulakulanya ebitundu bya Uganda byagwa Uganda ngazi era emali y'abantu lwaki twasinze emali y'abantu tusaba
Hamu afuna amazzi gano we gayitanga bazimba omwala tetumusaba kyokka tetumugane zimba mwala naye afuna amazzi gano we gayita nga naffe nange ntwala okusasira kwange eri abantu abafiiriddwa emaali bambi mpulidde bubi nnyo nga wokiwira kuba nange ndi muna bizinesi manyi kikyemuyita emaali okujjula amazzi bweti eba efudde toba nakyakusa kukyokka abasinga bangato bangoye ebintu babifudde banange so sorry for you people naye bannange kyemuba mumanya kibi nnyo okufiirwa emaali for those people have been seeing nga baseka kati nekyera bannange nsi mubi naye nga ogenda kutandika kupangisa basement ne first level oba tuli esonyiwe yes abasinga mu birwaniro esonga biriko ssente abamanya abantu basobola kuyita kuneka kiraba banaye bana abantu kye bayitamu bannange raba bambi ennaku ennumye nga wokiwira yadde nze yange tekosebwa naate I felt so much pain for these people so sorry for you guys naye bannange nga gogenda tandika business sifokola nga topangisa gundi zisooka basement na first level abantu kye bali okuyita mu mazima ddala omungala bagwa gumala kyekizibu sikitegera nakitega but we are sorry. Tuli mu kibuga Kampala wakati amazzi gajjudde olujjula emaali y'abasuubuzi simanyi oba yeekyaliwo Kampala ejjudde kati ssaawa zino gakendedde n'okendeera kuba osobola olengera obutebe obwo luli obutebe obadde tosobola bulengera ssaawa zino gakendedde eyo ye paaka empya bwetyo bwefaanana kati emmotoka osobola n'ozirengera motoka olaba osozirengerako kati n'emipiira luli emmotoka zonna zibadde mbikke nga tosobola ziraba mbagambye nze mbadde nebase n'okwebaka kubaffe tusula mu Kampala mu kibuga wakati naye yonna Kampala ejjudde bwe weetegereza ekiri eri abasuubuzi abakolera mu Pentagoni mwe simanyi bambi oba emaali ekyaliwo kuba ebizimbe byonna bijjudde amazzi bwetu simanyi na kumanya oba emaali munaagisangawo eyo ye paaka empya bwetyo bwefaananye yonna ejjudde bwewetegereza n'eno gye bazimba yennyini ebintu ebimu biyiiseyiise kuba n'engogoto yonna egenze. Bannakampala mulekerawo okwogera ebigambo bingi. Hamu kyagezaako okukola agezaako okumalawo amataba mu Kampala naye mwe temukiraba. Ndishuwa nti omwalo ogwo Hamu bwaguzimba ne guggwa mwe bennyini abali mu kwogera ebigambo ebibi ku Hamu mugenda okwogera ebigambo ebirungi ku Hamu nga bwe mwayogera ku kisaawe kati olunaku olwaleero enkuba ettonye. Kampala y'amataba gendako wali eri ku Nasa amataba weegali Hamu tazimbawo mwala gendako wali eri ku luguudo oludda ku Port Bell amataba gabeeraawo Hamu tazimbawo mwala. Muleke okwogera ebigambo bingi Hamu atukolere omwalo ogwo bwekuba guwedde tetugenda kulaba mazzi gonna. Ekituufu kyo kiri nti Kampala weenaaba enaakulaakulana waliwo sacrifices ezirina okuba nga ziteekingibwa. Sean Stars exclusive. Pay attention to detail. Essaawa zino balikola mwala awe wa Hamu era Hamisi Kiggundu Naggaga yavayo n'agamba nti omwala guno oguli wano tegulina nkulaakulana gye guleeta mu kibuga okujjako okubanga guzingamya bannakampala n'okubanga guvudamya ababbi. Hamisi Kiggundu n'avayo n'agamba kitundu kino kankikulaakulanye nkole omwala guno bannayuganda basobole okweyagala naye enkuba olutonnyamu katono ng'olwo bannabyabufuzi bavaayo era Hamisi Kiggundu amataba gano gwagaleese olw'omwala. Hamisi Kiggundu yali tannakola mwala ng'amataba tegalimu mu kibuga. Mugumiikirizeeko omwala guggwe. Omwala guggwe amazzi gafune we gayita zezo sacrifices ezirina okubeerawo. Bro, omusajja waba avudde n'agaakaleeta enkulaakulana lwaki mugirwana? Tuyige okuba nga tusacrificing for the good of our country. Abafiiriddwa abantu baabwe abaana abafudde twakategeezebwako nti bali basatu newankubadde abalala bagamba nti bayinza omuwendo guyinza okweyongera so kibi nnyo ekyo ate ebizibu bya nkulaakulana mukimanyi bulungi nnyo nti singa guno omwala baguzimba
oba oli awo embeera eno teyalibaddewo. Ensonga ey'okubiri mukiraba bulungi nnyo, bano bagenda ne bakozesa olukujukuju omwala mu kifo ky'okusigala ne guli straight ne bagubulokinga kati amazzi. Nefuna akasimu bagamba bansaasirire abo abantu era kye balina okukola kwe kupitinga umbrella tutuuse ensi yaffe tugende mu Uganda empya. Kampala beeyongedde okwagala Secretary General David Lewis Rubongoya oluvannyuma lw'okukeera mu kibuga okuyimirira wamu nabo olw'enjego eyakedde okugwa mu kibuga eyaviiriddeko abantu 3 okufa ng'obuzibu buva ku mwala abantu gwe bagamba nti gwa Miss Kikundi. Sizoni y'enkuba buli lwetuka abantu mu disitulikiti ey'e Kapchorwa be bamu kwabo abasula ku Tebuche oluvannyuma lw'okubumbulukuka kw'ettaka okubanga kati kwagufuulira ddala mugano mu bitundu by'eno. Maama n'abaana abawerako ddala 4 be basimattuse okubanga bafiira mu nnyumba eyagudde oluvannyuma lw'okubumbulukuka kw'ettaka mu disitulikiti ey'e Kapchorwa mu bitundu eby'e Sebeye. Guno omulundi gwakubiri sizoni eno ng'okubumbulukuka kw'ettaka kuno kukola ekintu ekifaanako bwe kiti so ng'ate okwasooka kwatwala obulamu bw'abantu abawererako ddala. Mu ggwanga erya Sudan ekisa kineguka abantu abawerako ddala 1.5 be baakalusulamu akaba so ng'ate amakanisa agawerako ddala 165 ge gaakoononebwa wabula ng'entabwe eri ku nsonga za ddiini. Bano baagala bakyuke bave mu ddiini ey'obukristaayo badde mu ddiini ey'obuyisiraamu era nga bakugamba nti abasobola okusavaivinga beebo abasiraamu naye ng'ate nabo ekyokulya n'ekyokunywa tekirabikako olw'olutalo olusitudde mu ggwanga eryo. Abantu bangi bennyamidde olw'obutambi obulabibwa oba obuweerezebwa ku mikutu migatta bantu ng'akatambi k'amaama ono eyabadde agezaako okuba nga asafeguardinga abaana be naye nga wadde buli kimu yakikoze ne yeegayirira n'akola byonna bw'atyo yamaze n'aggyibwa mu bulamu bw'ensi eno ekireetedde emitima gy'abangi okuba nga ate gisanyalala. Weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Chagga avuddeyo n'ayogera ku bannayuganda abavumirira gavumenti y'omukulu Kaguta Museveni ng'agamba nti ye ebbanga lyamaze ng'alaba entalo bannayuganda bandibadde basiima omukulu Kaguta Museveni okuba mbu taleese ntalo mu ggwanga lya Uganda. Bino bye bimu ku bigambo bye byavuddemu. Twabikoowa ebyammwe temukutula sitaani. Okimanyi nti omunnayuganda owa bulijjo okuva myaka 3 paka wansi ku mwaka gumu tamanyi kye bayita olutalo. Buli kaseera ngamba bannayuganda mweyanze Museveni nno. Museveni oyo abakumidde eddembe e Uganda temumanyi kye bayita olutalo. In Uganda that is 35 years and below tamanyi kye bayita olutalo. Takimanyi. Mumulooza olutalo just mutandika leero nemwekuba ne muddayo. Nemudda mu bulamu bwammwe obwa bulijjo. Mwandibadde musaba nti Uganda nze kennyini nsaba busaba Uganda eremu okudda mu lutalo because mmwe temumanyi kye bayita olutalo. Temumanyi kye bayita olutalo. Era kyangu nnyo kusanga omuntu omunnayuganda ng'awandiika bino because abiwandiika ng'asaaga. Okitegeera osobola owandiika comment ng'asaaga naye ojja obuuzeko abantu abagenzeko mu nsi ez'entalo. Buuzaako omunnayuganda eyali atambuddeko mu ezo ensi ezirimu entalo. Kale buuza bannayuganda bannammwe abali mu gundi ki magye ga America be badeployinze Afghanistan, Somalia, Sudan eyo yonna babuuze kiri kiti eyo bababulira amazima. Ekyo kintu kye bayita olutalo mukitwala nga kya bulijjo just mukitwala nga kisi kwegamba like bannayuganda temukitwala serious. Mweyaze Museveni
abakumidde eddembe Uganda mutambula kirolo mwagadde mukola bye mwagala kwegamba osoyingira akamotoka ko nove Kampala paka gulu paka Iregu nogenda egundi ki ekasese notambulako nokirira wansi side za Kabale kwegamba teri akunyega otambula lwoyagadde mirembe jo kitegeera kwegamba security eri gulu mwandibadde mweyaza mu 7 nno because wogenda mu ensi ezaffe ez'entalo wajja kitegeera buuza bannayuganda abaali e Sudan 2013 2016 ndoza 2013-14 mubabuuze kyali kitya mubuuze bannayuganda bagenzeko e Somalia bagenzeko Afghanistan bababulira amazima mulooza kye bayita olutalo lwabwe mulooza ffe twagala olutalo politics ebyo byonna era woobeera mu nsi nga emirembe gyo gye giri okola kyoyagadde lwoyagadde nga teri akunyega teri akusumbwa teri akuteekako muntu teri akuteekako mateeka ki kwegamba like ozukuka ku makya nodda ku business nodda ku mulimu ova ku mulimu ne weebaka teri akunyega kwegamba oli mirembe gyo mwandibadde mweyaza Katonda na Museveni wammwe naye mmwe mukitwalanga kya bulijjo kwegamba emirembe eddembe lyeriri kwegamba muyina emirembe muli secured muli security eri clear security eri gulu tumanyi kye bayita olutalo era musabe nnyo Uganda era muyingira olutalo because mugenda kufa nga nkoko Uganda mwe musabe nnyo Uganda eberenga weeri sibagaliza kintu kibi naye nga mbabulira amazima omanyi bannayuganda abamu mujja Sudan mwagala nnyo olutalo Sudan entalo olowooza naffe tetwagala ntalo just abatufuga beba byagala ffe tetubyagala abantu ababulijjo tetwagala ntalo abatukuba kati bw'osanga nga mu 7 abakumidde eddembe yet si wa ntalo kwegamba yaali awo abawadde emirembe mukole bye mwagala muli bannayuganda mulime mukole bizinesi zammwe mukole ekyo mukitwala for granted naye mujje mu ensi ezirimu entalo mwe kyangu nnyo okuwandiika bino nga tomanyi kye bayita olutalo toluyitangamu naye gy'oyite mu ntalo ize naye nga abannayuganda abasigadde oba Uganda njagaziza mirembe nga weeri Uganda ebeere mirembe mutubeereddewo nnyo era kusinga barefugee abali e Uganda abasudan mutubeereddewo nnyo mutuwelekaminze mutuwadde emirembe naffe tuli secured e Uganda like Uganda so agitwala for granted kwegamba nze nkulidde Uganda nga mundaba nkulidde Kampala nze ndi mwana wa Kampala nkulidde Uganda naye nga osanga munnayuganda ng'awandiika bano be bali ignorant bano boolaba bannayuganda nga bano be bali ignorant kwegamba baasama byekisiru avaayo n'atandika nayasama ogumwa n'amala googere byekisiru gezaako tambulako soko experience ng'obulamu buno like abannayuganda abamu mbalabe Uganda nga mwogera nnyo ne mwasama temufulumangako Uganda naye mujje mufulumeko Uganda mugende mu ensi endala you will appreciate Uganda mbabulidde amazima abatatambulangako bangi ate be basinga okwasama naye abatambuddeko mu ensi endala okusinga mu Africa ba appreciatinga nnyo Uganda. Mu ggwanga erya Tanzania, Samia Suluhu Hassan bw'atyo yalangiriddwa nga omuwanguzi era ng'omukulembeze w'eggwanga erya Tanzania omujjanatera. Ono kigambibwa nti yawangudde n'obululu 97.6 ku buli 100. Weewaawo bo abasinga obungi ebyavudde mu kulonda tebabikkiriza kubanga okulangirwa kuno kwakoleddwa oluvannyuma lw'okuteeka abantu mu kafyu. Wabula nga gye bukeeredde omukyalo ono eggwanga yabadde yali amusedda oba nga yali dduseemu. Era nga olutalo lukyagendera maaso kubanga ate lukwajja. Bagamba nti tebamwagala ng'omukulembeze olw'ensonga zaabwe ezimu. Kitegeeza nti omukyalo ono yatwala obuyinza oluvannyuma lw'okusikira oba
okudda mu bigere by'omugenzi John Pombe Magufuli eyali omukulembeze w'eggwanga lyattu Tanzania eyafa amangu ddala nga yakasaavingayo ekisanja kimu kyokka bwe kiti. Mu mbeera y'olutalo bo bannansi balabiddwako nga beesiize Colgate mu face nga bagamba nti ono abayambako okubatangira tiyagaasi okubabalagala so y'ensonga lwaki olaba balumba bulumbi tiyagaasi wadde aba akubiddwa mu bungi obw'ekitalo ddala. Waliwo omusumba avuddeyo n'alagula oba n'akola profesi ye ng'agamba nti ekiri mu ggwanga erya Tanzania kye kigenda okutuuka mu ggwanga ti Uganda mu bbanga ttono nnyo okuva kati. Jjukira nti naffe twolekera kalulu ka 2026 era n'akakasana bulungi nnyo nti internet still egenda kuba ng'ate egibwako. So ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Fred Kajubirumbuye agamba nti alina kamera ze mu ggwanga erya Tanzania era nga zaagenze maaso okuba nga zimuwa information ku mbeera egenda maaso mu ggwanga erya Tanzania nga omukulu akulembera eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku abo abakirinamu omukono okusinziira ku bintu nga bwe bigenda maaso. Mbadde pijja okubaweereza sigenda kusukkawo ngenda kubasiibuza omukulu Fred Lumbuye n'omusumba ate oluvannyuma mubeere bulungi mweraba. Whatever will happen to Tanzania, it will happen to Uganda likewise. So the securities should be aware. Though we shall be in darkness of no internet, but all words will happen. Ono y'omu ku basasi bange abali Tanzania kyenjagala muwulire. Njagala mweze voice note zino ziri bbiri. Ono ye drone yange Tanzania muna Uganda mu Tanzania mukakase. Nange teacher bade nyina kyenjagala okugambako wano nze ndi mu Tanzania naye ekikulu ekiriwo kiri nti Museveni yaweeza abajaasi 5 naye ekizibu ekiri abantu abo baje Tanzania kati jo ono gundi wa mukuru wa majage Tanzania yali side ya gundi ya Samia kuvedda abantu tibamanyi story ya Samia ya jaji ya Tanzania. Samia mtu we Zanzibar ave Zanzibar kati Zanzibar Tanzania inaka ntuketero ukola kuvedda abyonyerero baye yabiteekawo inaka ntukekola nti Tanzania eno Tanzania tuita Tanzania bara na Tanzania visiwani eba island ate bara ebeno awatali mazi ku Lukaru lwebaita Lukaru kati oworukaru alina okufuga mu emyaka 10 then oweli mu island na yafuge emyaka 10 kati kyebakola kuveda kyebakola olw'ensonga Tanzania yeunga ne Zanzibar balina kyebakola awo Nyerere kitali kituufu. Nyerere alina sente ze yali alyako aweza abazungu naye nga taziwansi yawa ya Zanzibar kati ena kyeyayungirira nebanga bakola bwe batyo ngonafuga oweno ku Lukaru myaka 10 oweli gundi owasaidi eli Zanzibari nafuga emyaka 10 kyovolaba Tanzania yafugibwa Nyerere myaka jona Nyerere bwe yavaawo wayingirawo Mwinyi weli Zanzibar nafuga emyaka 10 bwe yavaawo ne wayingira Kikwete nani Mukapa Benjamin Mukapa nafuga emyaka 10 kati Benjamin Mukapa bwe yavaawo ni wajani Kikwete naye alimu olw'eri Zanzibar alimu olw'enno ku Lukaru Tanzania bara kati bwavaawo we wayingirawo Magufuli eno Tanzania bara Magufuli bana babiri bano ba group manyi wali waloka group akake Kikwete ako kekalete ebizibu ako kekalimu oyo wamwe kekalimu nono Pirato kekalimu n'abalala ako ka group kati aka group kekajawo ani Magufuli bwe yavaawo kati ono era constitution ya Tanzania ngejeyogeramu etugamba nti waba avuddeyo vice yakola ki ya taking over kati omukazi we ya taking over kati we taking over atenga omukazi oyo story yegamba bweti Kikwete ye yamuleeta mu byobufuzi
tasomye kimala naye Kikwete yamuleta mu byobufuzi kati ono bwe bamala okujjawo ono era amagye gaali gaganye ono ku vice kujja kukwatamu naye Kikwete n'afoosinga ate ne constitution nga bwete bwekyagala bwekyogerako kati bwe yatwala Kikwete ebbanga lyonna ono omukazi Samia abadde afuga ye Kikwete yabadde afuga paka naye sorry yabadde afuga ye Kikwete yabadde ali mu mugongo era yakyali mugona kati waliwo akagulupu akanyaga e Tanzania mwe mulina omusajja gwe bayita Rostam Aziz omuwalabu oyo naye oyo nzalwa ya Tanzania naye ali mu gulupu eyo kati ekizibu kiva ku kimpaka kutuuka wano wazeewo akagulupu naye akagulupu ako njagala mbabuulire akakagulupu n'oyo wamu Muzeeyi Museveni akalimu olw'ensonga Muzeeyi ye yaweereza amagezi Magufuli kukuba oli politician ono ali mukomera gwe bayita Tundu Lissu ye yamuwa amagezi fe ababaddeko e Uganda ebbanga ddene ne bibadde bigenda mu maaso e Uganda tuze tubiraba bwe happening e Tanzania tulaba bana amagezi bagajjawa ne tutegeera kati nze bwe bakikola ku Lissu ne tumanya nti Museveni ali wano kati Magufuli ekyamukoze ekyo kukuba Lissu nga Museveni yamuwa amagezi Lissu yali akuba ono Muzeeyi Magufuli yali ayagala kulemera ku bukulembeze kukyusa constitution alemerewo kati ono omusajja kye yali akuba ono Tundu Lissu ali mukomera kye yali akuba ono lead of the position ono wachadema kye yali akuba kati Museveni agamba mujeeko kati kwe kumukuba amasasi naye ne gamusuba tigamutta kati ate kali akagulupu nako kaaliwe mabega umanyi Magufuli bwe yayingira kali akagulupu k'ababbi yali yakeesalako nga takyayagala ng'abavuma ate nga be baamuleeta Kikwete jjukira yali president ya proposing ono kujja mu byobufuzi kati laini yaabwe yonna yali yagisalako ebyokubba n'abajjako ebintu n'akola kinasala buli kimu bibali benyigiramu okwonoona enguudo zegundi za gari la moshi train railways bali bazonoona ebimoloka byabwe bino ebiroole bitracks bisobola okuba nga bitambuza ebyamaguzi kati byonna n'abijawo n'akomyawo zi train n'akola ki kati baamukyaba kugolaba bamugyawo bamutta kati eyo gurupu yesumbuwa Tanzania mpaka kati kibadde wasi mpaka abantu kuyingira mu balabala saawa eno kivudde okuwamba abantu kino ekiwamba abantu ekibadde mu Uganda kyekiwamba abantu ekibadde Tanzania ng'abantu in a daily basis bakola ki babula baje nibakuwamba nibakusanga abaka nibakutwala oli mu duuka lyokola nibakukima nibakutwala ku mudumu gw'emundu n'obulira ddala kyovula baba politician abalala nabo bababuzizaawo muntu bwavayo okwogera okuchallenginga nibababuzaawo abatanzania babadde bantu ba mirembe nnyo nga si bangu ndooza namwe mukyewuunya kivudde kuki omutanzania okwekalakasa okutuukaawo naye bakooye okunyigirizibwa okutawulirizibwa kati nakino ekyokukwata abapolitician n'abasibira muki ojja kunsonyiwa tiita njogera mangu kusinzira n'obudde n'abantu weneekwese okiraba kati nekigenda kireetamu obuzibu owa opposition ne bamusibira ne bamuteeka mukomera naye ekyamuteesa mukomera lwe yafuna laales ezasooka awo nga tanatti banayingira mu laales ez'okugira yatandika okwogera ebizibu ebiriwo buli watuuka abantu n'agamba wano waliwo kino wano waliwo amafuta wano waliwo gas wano waliwo kino naye bino babiguza gundi kati ne balaba ono omuntu alinga atukola ki atusiikuulira kati ne bakola ki ne bamukola bamuteeka munda naye ne balaba tebasobola kuyingira naye mulesi tulina okukola ki ono omuntu tulina okumulemezaayo paka tukole ki tumaliriza okulonda kati abantu ekyo ekintu naye kuva lwe batandika okuwamba abantu okusiba abantu teri muntu yenna wakagurupu ako ka CCM oba Samia teri yali akyogeddeko abantu ne beewuunya pulezidenti wa kika kyatayogera ku bintu bino ebirabwako
bapadre bonna baba wamba balibo buli omwe yali avaayo okwogera kati keka gurupu ako kekaleeta obuzibu paka kati era saawa eno wetwogerera abajasi be Uganda bambadde engoye za poliisi tibogera lulimi lwona tibamanyi Luswayiri tibakola ki bambadde engoye za poliisi batabusi bantu bassa abaana bakuba abaana kati ate tibabatadde Dar es Salaam olw'ensonga za kamera ate wali Capital City buli kimu kiri wali babatuteeyo emabbali nga bona mutwala e Masaka Mbalala muteka eggulu nobateeka bali eyo basala busazi bantu bakuba amasasi kunyama abaana b'abantu. Nadhani niwaeleze na hata na wengine ambao wanajua Kiswahili. Haya ni mambo ambayo yamekuwa ni hatari saizi. Jeshi la Uganda, wanajeshi walioingia Tanzania ndio wanafanya matatizo saizi, wanaua watoto wetu. Yaani tumekuwa kwamba tuko kama watu ambao wako Gaza. Mpaka na shangani kitu gani ambacho kinaendelea, lakini mjue Waganda, mjue kwamba wanajeshi wa Uganda Museveni aliowaingiza hapa ndo wanaua watu wetu, ndo wanaua watoto wetu, ndo hawataki, yani wamesaidi na Samia. Hiyo ni dili ya Museveni na nani na Samia na grupu lake ambalo kuna Jakaya Mrisho Kikwete ambao wanaleta shida mpaka saizi. Kwa hiyo vita hii inaendelea japo kuwa wameanza kutua almost 700 person wamesha dondoka chini, wamesha kufa, wamekata mtandao, wamekata kila kitu, hatuwezi kuona, wamekata kila kitu, hatuwezi kuona kinachoendelea, au nyinyi hamwezi kuona kinachoendelea. Kwa hiyo umeme wote wamekata umeme. Nani kwa Wakenya wanaita stima, sisi tunaita umeme, Waganda muita masanyalazi. Wamekata umeme, tuko gizani, hakuna kinachoendelea wanachokiona. Kwa hiyo teacher, jaribu kuwaelezea Waganda. Nyie na mimi na jaribu kuwaelezea Waganda. Sasa nirudi kuongea kwa Kiganda. Ngezako kuogera bwendi. Mugezeko kufuba nnyo kulaba omuntu oyo muzeeyi oyo avaalwa kubaki ekizibu kya East Africa fa Tanzania tukitegeera buli amanyi ngafa abaludde Uganda buli amumanyi amutegeera nti oyo muntu yaleeta ebizibu byonna ebyo. Kale teacher neyanze ngekumpa akadde kano njogereko nange ekindi ku mutima ekinnuma, mbawe na updates ezifu eno. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Asante sana kwa wasikilizaji wetu wanaotusikiliza, ila tambua kwamba Tanzania iko kwenye hatari na Gen Z wa Tanzania wamesema kama tunakufa acha tufe tuishe, hatuwezi kunyamaza mpaka hii nchi imetoka katika madaraka. Na neche unyise chokubiri bachi agenda kubala obululu simanyi bululu obwawa oba batandise okupreparing elections nibateekako gundi za box za elections